Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tugenda tandika twakoma tukyali kunamula eya nuuni eya sukuni ne tanwin. Twolekedde omuteeko gw'okusatu gwe tuyise al iqlab. Iqlabu gwe muteeko gw'okusatu ku miteeko ena egy'ennamula ya nuuni eya sukuni. Obanga tewaliiwo genda emabega scrolling ojja kulaba omuteeko ogwasooka ogwaddako paka wano wetuli. Ntegeereka agamba ma huwa al iqlabu lughatan. Iqlabu kitegeeza ki mu lulimi? Agamba nti iqlabu lughatan kitegeeza tahwilu shay'u an wajihihi, okukyusa ekintu n'okijja ku bubumbwa bwakyo n'okifula ekirala. Tekitegeeza okukyusa ekintu. Kati nga bano abakyala abakyusa, Allah yakuwa enviiri nga zinyirira n'ozikyusa n'ossaako ekirala ekiwaani. Allah yakuwa enjala n'otamatira n'ossaako enjala endala. Tokkirizibwa mu Busiraamu, kikiri haramu. Allah yakuwa hips sonogana mufako n'ossaako endala eziri artificial. Basiraamu mumatireeko, mumatire. Allah yakuwa ebitundu eby'ebbeeyi n'otabisiima noga nze njagala obukoyikoyo obulala, saagala buno bwa Allah. Subhanallah. So kitegeeza okukyusa ekintu n'okikya mu ki obubumbwa bwakyo. Ate mateeka kitegeeza ki? Mateeka kitegeeza qalbu nuuni sakinati au tanwin, okukyusa nuuni eya sukuni oba tanwin, miman nefuka mim, maa muraati lghunnatin, ekyo kikola owuuna ntaddemu ekinyindwa. Kitegedde okukyusa nuuni ya sukun oba tanwin nefuka ki? Nefuka mim. Era ojja kusanga nga buli ewali nuuni sakina maaso nga waliyo baau waliyo kanuuni waggulu, oba tanwini nga bakakyusa ne bakafula akamimu. Kitegedde kati kanterezemu kwano inshallah taala. Twagamba Basiraamu tuli ku mulimu ogw'okusonda sound card ne kamera ne laptop. So Allah wakusobozeseza mwagala okufuna ku mpeera zino ez'abayizi saddaaka inshallah taala. Bwowaayo akasa nti Allah tabaraka taala abajja kukusasula nga tena bwebuzizaako wadde. Tegedde. So barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir. Kiganya kutereera naye kanti atugenderewo. So agamba nti kam kalimatan yaka'u fihi al-iqlab, bigambo bimeka ebisobola okubeera nga mwana wattu bibeeramu okukyusa kuno kutugamba. Wayaka'u fi agambye nti wayaka'u fi kalimatin, iqlab asobola okuba mu kigambo kimu, wa fi kalimatain oba mu bigambo bibiri. Kitegedde wabula wa tanwinu, naye ye owa tanwinu la yakunu fihi alqalbu illa fi kalimatain. Owa tanwini tosobola kumusanga mu kigambo kimu. Kitegedde wabula ojja musanga mu bigambo bibiri. Owaki? Owa tanwini. Kitegedde nti idgham owa tanwini yabeera mu bigambo bibiri so si mu kigambo kimu. Okitegedde? Bwagambye Sheikh agamba nti kam hurufu al-iqlabu, iqlabu alina ennyukuta mmeka? Agamba nti jawaabu ansa harufun wahidun. Iqlabu alina ennyukuta emu yokka, wa huwa al-baa'u, era nga ye baa'u. Mithlu, for example, ambu, sorry,
amba'aka subhanallah baleze mechifu okyusa nuni sakina eno nuni sakina nefuka mim nga wowuna amba'aka kati bagamba nti ekigambo kino kyatulaba oti amba'aka lwakubaze mbadde nkirese wano kati no nuni ogikyusa nefuka ki mim nga wegambye nti buli wosanga nuni sakina maaso nga waliyo ki baba balikyusa ne bagifula ki mim ne tanwini bwetyo bweri kitegeedde kati nga nekino kyali lidhanbika nekifuuka lidhambika okitegedde lidhambika okitegedde then wano kino kyali anburika kyali an ngosoma nun anburika naye olwoteekala club nekikyuka nekibeera amburika amburika okitegedde aye kino kyali kitya kyali munfatiru kati eno yali run kyali munfatirun kati tawini kati nekyuka ndoza olaba akamu kano bakakyusa ne bakafula ka small mim okitegedde nekibeera munfatirun bihi kyekino wano munfatirun bi okitegedde oludhamma bagirabira munfatirun bihi okiraba ate kino kyali kitya kino kyali masha'in binamim nekifuka kitya masha'in olaba im ku hamza wano hamza nekolaki tanwini yayo nekyuka noga nti imbinamim okiraba sami'un basirun kyafuuka sami'un basir tegedde so qalbu okukyusa nuni ya sukun nefuka ki nefuka mimu oba tanwini nefuka ki mimu tugenda kulaba insha allahu taala example okuva mu Quran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.